Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga India Barrio Kigundu yennyamidde olwabya n'ebyabufuzi abalaze nnyo obwetaavu bw'okuweereza abantu ne batuuka n'okunoonya akalulu ng'akakiiko ke tekannabayisa. Ategeeza nti buli alina amabbabanyi g'okuvuganya ku kifo kyonna abeere mugumiikiriza okutuusa ekiseera ekituufu nga kituuse. Mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo waliwo bannakyegwanyiza abatandise okusambirira mu bitundu byabwe nga beetwala nti beesimbyewo oba bajja kwesimbawo ne batandika n'okufulumya ebipande n'okugaba kyonna kiri ekiseera tekinnaakutuuka era bwe tunaakwata ku muntu yenna ate nga sitwalegadde kukozesa mukono gwa kyuma twagala abantu bakozesa kye bayita common sense. Lindako paka tunalangirira kiseera kyoba kyakusunsula presidential candidates oba kusunsula members of parliament oba kusunsula buli level tujja kujogerera. Agambye kino kyeyolekera ku buli mukolo bannabyabufuzi kwe baba bayitiddwa nga naye guba gwa kuziika batandikirawo kunoonya kalulu ekintu ekitali kya buntu bulamu. Bino byonna Engineer Kigundu abyogeredde ku kyalo Bika ekisangibwa mu ggombolola y'e Masulita mu disitulikiti y'e Wakiso bw'abadde yeeteeke ku mukolo gw'okulaga omusika wa Nnaalongo Gertrude Nalumansi Naalima eyakolerera ennyo gavumenti y'NRM okujja mu buyinza. Engineer Kigundu era alaze ennaku z'omwezi 5 ne 6 omwezi ogw'ekumi omwaka guno buli kiisa ayagala okwesimbawo okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti kwalina okwewandiisa olwo akakiiko ke kasalewo oba nga ebiwandiiko ebizitowa oba nedda. Presidential candidates ekyo nabaze okirabika ennaku zaakyo ennaku z'omwezi 5 n'omukaaga ogw'ekumi jakuba nsunsula abo abaagala okulinnya mu ngatto enzito engatto eyaba binywera era ogyonywedde lwanyinza okutambuza akalinaginagi. Abalala byeteebe ku mukolo guno ye Katikkiro wa Buganda eyawummula Engineer John Baptist Walusimbi ono akubiriza Abaganda okussa ekitiibwa mu nnono za Buganda. Akati kakitegeeza okukumu wakuwakuwedde asamwala okwange olumbe kubanga ate bwetuddawo kuba mukiraki kuba musirango bamulalira olwekyo kikulu nnyo era kyebalaba mu Buganda tuvumirira okuva emagombe olujjayo mulaga omusika oba nemuwaayo olumbe oba ekyo mu Buganda tukivumirira ekiriyo kibanga ekigambaza omuntu mwagadde mwejjeko mumuwonye. Wabula abamu ku bannabyabufuzi okuli mmeeya w'e Kakiri Muhammad Kisekka abantu balamu Nsereko Swaibu omwogezi w'ekibiina kya Jema n'abalala bambalidde Engineer Kigundu ne bategeeza nti bannabyabufuzi abapya tebabadde budde bumala kwemanyisa mu bantu nga ensonga lwaki batandisewo okuyega abantu ekiseera kituuke nga babajjukira bulungi. Tekibeera kya bwenkanya okulemesa omuntu omupya ayagala okwesimbawo okwetundira mu kaseera ke kamu n'oyo abadde mu buyinza. So abantu abakkirize banoonye obuwagizi newankubadde nga akaseera kakulu tekannabe. Ekyokubiri waliwo abantu abagenda mu kamyufu k'ebibiina byabwe abantu nga beetaaga okwetunda eri abalonzi. Nsuubira nti bannabyabufuzi batuufu okuvayo okwemulugunya kubanga awo weetegereza obudde bugenda bugwayo. Nandibadde nsaba akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda tugambe mu FDC mu NRM mu DP mu CP kaveyo kawo omwaganya bannabyabufuzi bano abakyali abapya. Kizawire yakusakidde eggulire mu ku Lwabukedde TV.